omanyi bano babatyamba olwokuba simanyi basekudale jeno tagambwako ng'akola nsobi. Simanyi esigi ebyo bya esigi ng'abeeri n'ayogera ebintu ebitakwatagana. Ekkooti z'amanyi nti n'abaana b'abendi abavundira mu kooti ze zibataddeyo ziganya okubawa beyiro. Essaawa eno Nammere yatutte obuwanguzi bw'omuntu ku ki? N'oyo omuwala simanyi abaddewo. Nalubowa. Bagende mu kooti. Esi bwe kyali kituufu. Zintambulira ku mulamwa ogwaliwo. Bwe kituufu bwe kyali. Omulamwa ogwaliwo gwali nti bakabba mu kabanje. Mwami Luwongo yabadde musuula kuvaayo agambe nti tubadde tuteekateeka tugenda kubanja buwagizi waffe. Buli gwe babba. Yandibadde abawa butya bwe bagenda. Yandibadde nti buli gwe babba abanje obuwagizi. Ate agenda mu kooti kubanja. Mu kooti tebabanja, mu kooti oloopa ne batunulamu. Kooti esala musango mu ngeri yaago. Kati Mwami Luwongo oyo tujja kukubanja. Okubanja tekukoma. Twekalekinga batuzama amaanyi abantu bonna abakulembeze baffe be babbye mu kiseera kino ogenda mu kooti n'obujulizi bwabwe, kubanga munnange bino ebintu buli wabeera n'obujulizi nga buli recorded somewhere, obwenkanya busobola okujja anytime. Buyinza obutajja nakati naye bw'obeera ku record, eventually justice will be served or justice will be delivered. Era nange njagala kusinziira wano basibo ne banyabo nga bwe mmanyi nali candidate mu Kampala Central, era ne bakola emivuyo egy'enjawulo ne babba obuwanguzi bw'abaana Kampala. Era mu mbeera eyo nange njagala bategeeza nti ensonga zaffe tugenda zitwala mu mbuga z'amateeka. Oyo omukazi eyabba akalulu k'abaana Kampala aleme okubeera eyo nga yeesudiya, era yagenda kati yeekweka tasobola na kuyita mu bantu kubanga kimanyi abantu tebakola ki? Tebamulonda. So nange genda mu kooti naye n'abantu baffe bonna abakulembeze baffe ab'enjawulo tubazaamu amaanyi ogenda mu kooti. We twavaayo nga tutandika campaigns ne tulangirira nti tugenda mu protest vote, era ne tunyonnyola nti protest vote eri ku pillars 4: Kanoonye, Kalonde, Kakuume, Kabanje. Kati pillars 3 Abannayuganda bazituukiriza era tubeebaza. Pira esembayo ey'okukabanja ate eyo yanjawulo kubanga yo terina timelines. Kubanga okulonda for example kwalina timeline tulina okubeerawo nga 15. Naye pira eno eyakabanje terina timelines. N'olwekyo oyo yenna alowooza nti okunyaga akalulu nti byaggwa tebinaggwa. Ekyokubiri nti mu nsi yonna ne mu byafaayo awabadde bw'anakyemalira webaawo okulonda obw'anakyemalira bugenda ne buwewa ebitundu ebinene ebivudde mu kulonda. Ekyokulabirako ba Ferdinand Marcos, ba Ben Ali owa Tunisia, Hosni Mubarak owa Misiri ne Bashir owa Sudan nga bewa 85%, bewa 99%, bewa 95%. Ng'ebyo byonna ekigendererwa kwe kumalamu abanansi amaanyi, naye n'ekyokubiri nga bagezaako okwongera kwepika n'okupika abawagizi baabwe tebakyalina maanyi. Naye abanansi b'ensi ezo ze njogeddeko kubanga nabo baali bakyali ku mulamwa gwa vaazoni yaabwe ey'akabanje, waali waweddewo akabanga katono mu mawanga ag'enjawulo, era bw'anakyemalira ne babusuula ku ttaka kubanga baali bamanyi omulamwa gwe baliko ate nga bamanyi nti balina okusigala nga bali ku mulamwa. Nga ffe bwe tumanyi omulamwa gwe tuliko ate nga bwe tumanyi tulina okusigala ku mulamwa. Bino byonna ebigenze bikolebwa okukuba abantu, okuwamba abakulembeze, ebibadde mu maka g'omukulembeze waffe mubiwulidde. Ebyo byonna babikola kubanga bamanyi nti bye bakoze binyiiza. Bamanyi nti balinga omubbi bw'ayingira ennyumba yo ayinza n'okwata TV n'agenda, naye lwakuba bamanyi nti mu buwangwa bw'abantu omuntu bw'omunyagako ekintu ajja kwerwanako, era abasiga nga bamaze okukuba balabe nti osobola kwerwanako. Bano nabo eyo guilt ye badrivinga kola bino byonna bye bakola.
naye ekyomukisa omulungi basanze nga tulaba ate tuli confident n'Abannayuganda era nabo bamanyi nti bino byonna babikola lwa nsonyi, babikola lwa bubbi, ate tebigenda bamalamu amaanyi. Tulina ebyokulabirako bingi ng'ebyo byembalaze byetuze nga tusomerako, era bano bwe baba balowooza nti bino biwedde beerimba ate balinga oyo azimba ku musenyu. Mwebale nnyo. Esente bwe bulamu, bw'oba tomanyi sente bweba. Era bw'onosanga nga busente n'oziyitako ensi egaanyi. Sente bajja olabika olimu ejjembe. Singa abaana basoma tugende mu maaso. Olimu ejjembe erya sente. Olinemu ejjembe erya sente. Sente giveeko. Kulirani. Yana tuli ku that media. Paka pame tayena ba milioni 15. 15 bisatu 10 bisatu 15. Buli omu yakutedda ku mutwe. Gwengoda ne yamulonda kati aga bulijjo gwe nnonda agenda kufuna zino. Ate sibi ebyalo bazifunanga totegedde kati bazifuna otegedde. Ogitegedde. Kati ate press conference ya leero ya Nuupu. Lubonge abagambye buli gwe babbango era obukakafu genda mu kooti. Bani nga bamubba. Ya press conference webadde buli agabe buli yesimbawo nga bakubba. Nga bakubba ki? Mukalulu nga bakubba ngo ino obukakafu dduka mu kooti. Ano ne yoki. Ate ngalo batugambye teri kooti tebazesiga. Oli bakusindika nga agamba agenda mu kooti nga Lubongo yagamba. Nga yennyini teyagendayo. Lubongo yabamulangirira. Lubongo yagwe owagenze. Tugenda tuukawo. Tugenda tuukawo. Katumala okwanjula kyo obugumye mangu. Tukyala n'olutalo Nammere ne mulya nnyama ku TV. Walulabye. Lwalira makulu nnyo. Lwalira makulu. Lwali kye saalabye. Olutalo oli yalangidde munne siriimu. Nze nakirazi bonna. Ye Parliament girigenda okuba nayo. Kyokka bombi ba mu nkuubo. Nammere wa munda. Nammere oluzungu alumanyi. Wa munda. Analima bulemwa. Engeri gy'alina effujo bayinza omumma akazinda. Tebasobola. Kale. Anyway, tuli ku The Truth Media, go subscribe, follow. Lunaku lwakusatu buli lwakusatu bayo n'akantu. Naye akantu k'olwaleero kalimu mivuyo myerere. Owulira tuva mu ssente, tudda ku TV, tudda ku kavule. Walabye abantu be beeyisizzaako engalo mu kooti, ndowooza tugenda kutambulira awo. Awe tugenda otambulira awo weewatyo. Tujja okubeera lunaku lwaleero. Tuli ku Sula Motors. Ndabye wano waliwo emmotoka zaakabireero. Era gwali eyo ng'otambuza bigere bakulinda within 30 minutes otuuka within an hour. Ebyo ebintu ebyo jangu ku Sula Motors ogule emmotoka. Oli muntu mukulu oleme kufa nga toguze. Tegedde genda ku Sula Motors ogule emmotoka. Buli kika kya mmotoka weekiri. Kati ndabawo wali Alufadi, ndabawo wali Wish weri, ndabawo wali zisongamu nnyo. Zona weeziri. Naye ojazisonga omuze agamba genda ogule oleme kufa emyaka gy'olimu ani badde tutambuza bigere kulinnya mu bisoto enkuba yetonyanga tabu otambuza bigere jangu Sula Motors ogule emmotoka ogenda kuzisongamu okwowe genda ogule emmotoka ojjakoma kuzisongamu genda ogule emmotoka ojjasoma kuzisongamu mu bintu by'ekisirisiro ebyo ojjakoma kuzisongamu simanyi emyaka yo gituusa ogule emmotoka newebuuza egijjo teginnatuuka. Balamusiza nnyo basemwe n'abatwala ku gospel ku Truth Media. Manyanga bulijjo bampita Mawa Haruna. Tukomyewo nate okubatuusaako akantu akagenda maaso. Ensonga ayetaagibwa nga ye wakujjonkera tujja mujjonkera. Atali wakujjonkera tujja mubuulya bye tumubuulya njagala kaawe kafaanana. Naye nga bwe bayagala emmotoka yonna mu ssente ezigula emmotoka tuleeta ezigula eggaali ojja kusula moto. Sula Moto waliwo emmotoka Alphard, Primo, Kamunye, zona zoyagala Prado, buli kimu weekiri buli kika kya mmotoka ate mu bbeeyi yo. Nakugamba nti bw'ogula emmotoka mu Sula Moto obeera musanyufu buli kimu. Abantu bagula emmotoka awantu n'abeera mu kweraliikirira. Ebbanja ne limufuukira ebbanja n'alemwa n'okulya emmere olw'okuba yagula emmotoka. Bw'ogula emmotoka ewa Sula Moto obeera taratibu, obeera mirembe myerere. Bwe baba babanja bagunjufu bateekamu obugunjufu.
Yep. Tebabanja bino emmotoka yange ogikomyawo jina twayo budde buweddeko lwaki toleeta ssente oba tusente zikubuze leeta tugitunde tugabane ngijeko ezange otwaleko ezizo ewa sulamoto ebyo tebiriiyo. Sulamoto bakubira essimu ne bagamba owaayi banja nga lituuse wano tukoze tutya. Banne munindemu nti kale ne bawuliriza tebalinga balala balina customer care. Omuntu n'ogula emmotoka oli ogenzeeko ku beach n'akawalako oba wakafuluma bwoti ng'olaba abapaakinze nga bagirinze weebuuza abayimidde ku mmotoka baki kumbe baavudde mu kawa erimidde simanyi moto. Motoka gigule ku Sulamoto yekka gw'ogenda okugulako emmotoka osigale ng'olina emirembe. Va mu kugula emmotoka n'abaana bakulema okuzzaayo olw'okuba olina ebbanja ly'emmotoka oli munne nagula emmotoka ewagundi amanyi okufa. Sulamoto bw'omugamba munnange n'akasente mbadde nkafunyemu naye ka school fees kankuttemu nga Haji Sulamoto agamba kale tujja kola ki tujja kulaba nkwongeddemu akabanga. So buli emmotoka ewa Haji Sulamoto. Okay, aba Hayes Job Abroad bakugamba nti emirimu gyonna ebweru weegiri oba osaba oyagala okugenda ebweru okukola naddala mu UAE countries bakugamba basangibwa lwa offices zaabwe weeziri babayita Hayes Job Abroad. So abo enamba y'essimu eri 07044445555 ekyangu kiri nti eri 070 nye emirundi ena 5 emirundi ena. Genda woba oyagala genda kulambula bulambuzi bweru mu UAE countries bakikolerako ku bookingira hotel bakikolerako kutambuzaamu bakikolerako wabula ekisinga obukulu oba oyagala okugenda okukola emirimu bagirina. So genda ku Hayes osobola okubanga bali awo luba wakumpi nnyo essimu ngikuwadde namba y'essimu kwerioko osobola okugenda buli kimu nekitambula bulungi nnyo. Mawa naye kansooke nange langa y'omu Nana Habo Mouse was Habo mouth lwaki nnuma olulimi Habo Mouse was anti mouse kitegeeza mmese kati ono bagamba mouse bwashi bajja genda mu kalozo gamba mmese mouse kitegeeza mmese. Kati kiri Nana Habo mouth wash. Nana Habo Mouse wash sigo gamba gira maso mwenna abalina amannyo nga gagerekera gawunya bosenya muvaamu oluntuntu olina kozesa ddagala kali erina okuyamba okubanga likutereeza bw'olya nga olaba amannyo gakunyenyeera mulimu olusayisaayi oluvaamu owulira oluso olutali lulungi mu kamwa kozesa Nana yeyeka yagenda okumalako ebizibu ebyo byonna. Nana lyatongozebwa oba lyakakasibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo bagiyita UNBS. Wakwaka director aliko simanyi naye yaliko bali bamuyita Manyindo. Yali agikulyo kyome bali bamuyita Manyindo. Manyindo nalyo linnya. Nanti yavaako gy'osobola okukola ki okunywa ate era gwe awulira manyi Nana bakola ku byabulamu bwawulira nga simanyi omugongo gukuluma amagulu tolina maanyi ennyingo owulira amaanyi matonotono olina kukozesa kunywa ka chocomel ojja kuba okanywa bulungi chocomelo amagumba gakumeketa omulya bulungi amagumba gakumeketa omugongo owulira genda bugenzi ku ka chocomelo ojja kubanga obeera bulungi. Nako kasangibwa mu supermarket zonna gwe bwogenda wonna ku supermarket buuza Chocomel. Ate mmwe abali e Bulaaya mikwano gyange bwogenda bugenzi awo abali kampani ezituusa ebintu okuva e Uganda nobagamba nawulidde Mawaale ogera ku Nana mumulina ojja kuba omufuna bulungi nnyo nga ogamba bajja kubuuza Nana ki kyoyagala kamwawa amannyo wa mugongo oyagala lugave oyagala Chocomel oyagala Nana bo bajja kuba bakubuulira bulungi. Ate n'ekirala baza obwiranga oyogera njagala Nana ne babwiranga okyuma ne baga awo ni wa Nana yennyini ono wa Nana yennyini oli owa owa tugatte ebintu owaki owakamwa yes ologera gamba wa Chocomel so mukafune tutandikira awo kansooke nakukulisaayo e Masaka twagenda Masaka netugulawo omuzikiti owamini nkukulisaayo nnyo kulikayo sigenda kukkiriza kwogera mwakyekola
ate nga bisigala kukiza kwogera otadis genda mu maaso bisigala kukiza kwogera mukulikeyo Masaka mwenna abasobola okuba ab'embozi mu kati mwenna abasobola okugenda e Masaka okugulawo omuzikiti nga omukulu Amini Musoke yes we bamuziika wenyini yasalawo neyekolamu omulimu era n'aleeta ne mufuti ow'ekibuli omanyi yagwa kusaidia ekibuli n'aleeta mufuti najjo mugulu n'agugula naye n'avumirira enkwata y'omuyo kalulu ke Masaka tebakategeera n'akivumirira naga mwegendereze nnyo ebintu ebitambula tabitegeera naye bulungi ate si yasoso bivumirira so mwena mukulikeyo Masaka olunaku lwaleero tubadde Kavule mwenjagala tutandikire Kavule wabaddeyo kinaki wabaddeyo press conference ebadde mwani nani sikigoberedde almost abantu bonaona babaddeyo ne president abaddeyo yenga president abaddeyo ne almost abantu bonaona bewandisuubidde okulabako babaddeyo era okuvumirira kubadde kungi nnyo naye nga okusinga bibadde kalulu nga bagamba DR forms bo balina bintu birala ebintu ebyalangibwa birala bagamba DR forms zaabwe bazirina bonna era awo omukulu Lubongeya bwenjagala otutangaze mwasinzidde n'agamba buli yali yeesimbyewo nga olina obukakafu bwo abagambe bonna baddukire mu kooti emabegako batugamba nti kooti ze Uganda tezeesigibwa era kiba kizibu nnyo okuzikozesa ow'okutuusayo omusango n'ogwaba kubanga bowaaba ate bebakola ki bebakola amateeka ga kooti babe balonda abalamuzi but wetwogerera Lubongeya statement esinza okutambula everyone was surprised ng'agambye buli eyabbibwa nga wali weesimbyewo nga olina obujulizi obukumala genda mu kooti anti bw'ogamba nti buli eyabbibwa genda mu kooti agenda kubayambako agambye nti bw'oba wabbibwa agenda mu kooti ekibiina kigenda kuwa balooya oba kigenda kuyambako ku kino na kino oba bagambye bo bagende mu kooti beefeeko anti gw'olina okutandika ebyo nabyo anti kati gabayo mawa tebasobola kugamba nti bagenda kuwa balooya nga tunatekinga step esooka mu kooti naye kati bw'ona ogenda mu kooti ngo bagamba nze mpaabye omusango nze kyenjagala okusookera ddala okugamba Mwami Lubongoya oba n'abantu bonna abatukulembera mu byobufuzi ekintu ky'okomplaininga tukikooye anti oba obidde oba olina okomplaininga buli kaseera ne tugamba waliwo vulugu simanyi biki gwetobeka muno tugenda mu kalulu nga tumanyi tukagendamu nabayaayi tugenda mu kalulu nga tukamanyi bulungi nti akalulu kano abasajja bamaze n'emyaka egiwere 15 nga bagamba akapapula tekabajja muki mu ntebe ffe ne tukagendamu ne tumala ebbanga lya myezi nga 3 bannaffe ne bakwatibwa ne babeera eruzira abantu ne babakuba ne bakola ki nga tunoonya mu myezi egyo 5 oba ebbanga eryo nga twagala kwenunula otegere era nga tulina ebbanga litumulowooza era mbadde nkikubiriza nnyo abantu timugende nga 15 mulonde abantu mbadde nkibakubiriza nnyo kati Mwami Lubongoya bw'ova eri n'oddira abantu bonna b'okuŋŋaanyiza olwaleero n'ova n'obagamba nti bannange buli gwe babba agende mu kooti Mwami Lubongoya kulina osigala kukkiriziganya naawe kubanga ekyali mu kampeyini kyali ekintu eki Bobby protestive vote omuntu yenna oba yali Mpigi oba yali Kamengo oba yali Sembabula oba yali Lwamunandika oba yali Semuto oba yaliwa oba yali kansala oba yali ku social media ng'enjiri etambula ya protestive vote si bwe kyali tumale okukalonda tukakuume tukabanje bwe bakanyaga kakati Mwami Lubongoya essaawa naga nti gwe babba genda mu kooti nga mwe mulina Mwami Kyagulanyi sikyayagala otugamba naye abamulagidde Mwami Lubongoya yatugamba nti niwe gwe babba ne Mwami Kyagulanyi agende mu kooti kubanga naye baamubba Mwami Lubongoya nze mumanyize bankubuulira amazima nze ebintu ebyange nina bwe mbirabamu Mwami Lubongoya atandise okujja mu kukabanja Mwami Lubongoya atuyingiza kooti atandise okwesigama ku kisenge era yala vidiyo eyo gimusindikire Mwami Lubongoya atandise otujja ku mbeera y'okkabanja atandise otusindikawa anti mu bulamu kiki ekintu ekijja nti bw'oba oyimiridde bwantoogo obeera musajja w'amaanyi bw'otandika okwesigama ku kisenge wadde amagulu gayimiridde oba otandise oggwa kikyogamba kati
kikyoyisaawo asina kyempisaawo nze statement yo gyekatiriza gyotugamba kubanga amuntu yenna kaabe ddala lulika kaabaani kaabe bonna buli muntu yenna yatambuzanga proxy vote. Yes. Nze Mwami Lubongo yambadde nsuubira nti eno ye conference gye tulabye olwaleero ebadde ina omenya emiti ebadde ina okubaawo bukya muva mu kalulu temugendanga muki temukolanga conference. Yes. Beera wandibadde otambulira ku kigambo ekigamba nti bwe twali mu kalulu twagamba nti ki tukabanje banne tubanje obuwagizi bwaffe. Agambye nedda mugende mu kooti naye abaleka tebakyogedde nako bagende mu kooti ngambe ekyatambuzibwa mu kalulu omuli bagamba tugende mu kooti ate ng'ogamba ayogedde ku kiri lwaki nga simubuuza ne mubuuza nti bwe twali mu kalulu twalina enjiri gye twatambuza ati kati akugambye genda mu kooti sebo leero program tegenda kuggwako bwe muba nga muddaano okubikkirira abantu sikumubuza tetuvangako tetubeerangako mu kalulu ng'enjiri eriwo ndi wekabba bagende mu kooti si bwe kyali kituufu nze ntambulira ku mulamwa ogwaliwo bwe kituufu bwe kyali omulamwa ogwaliwo gwali nti bwe bakabba mu kabanje. Mwami Lubongo yabadde musuula buvayo agambe nti tubadde tuteekateeka tugenda kubanja buwagizi waffe buli gwe babba yandibadde abawa butya bwe bagenda yandibadde nti buli gwe babba abanje obuwagizi ate agenda mu kooti kubanja mu kooti tebabanja mu kooti oloopa ne batunulamu kooti esala musango mu ngeri yaago. Kati Mwami Lubongo oyo tujja kukubanja okubanja tekukoma esimu yeriwa omuntu osobola n'omumala emyezi 5 ng'omubanja sigenda gikuwa otegedde omuntu osobola n'omumala emyaka 5 ng'okola ki ng'omubanja saagala tuddaawo buli eyabbiddwa agende mu kooti bwe twali tugenda mu kalukano mwali mugenda mu kooti temumugira nnyo temwali mu bwe twali tugiri mu kalukano kyoyogera mwalimu ogamba nti bwe batubba tugenda mu kooti temwalimu era ekintu ekyo nyalombuye nti bwe twali ku kampeyini zonna ani agamba nti bwe batubba kooti zinaalamula tewali twalina kukabanja. Kati Bongo yamuvenye nsala ngamba nti mugende mu kooti ozikizaani ononyo tubunzika kooti emale banga nga tesaze misango babesije bali mu kooti tebafunanga bwenkanya bamufumbira bali mu kooti tebafunanga bwenkanya Eddi Mutwali mu kooti tafunanga bwenkanya ng'okimanyi bamukwata mu bukyamu. Kati Mwami Lubongo ya mu kooti gyatusindika yowa mu kabanje kyayagala mu kabanje esimu yawe ogitwalawo kakka nayogera bw'oba naawe owulira tosobola kabanja nkubuuzizza nkugambye Eddi Mutwali mukomera kituufu ali mu kooti kooti yali emusaidde bwoki Waiswa amufumbira ali mukomera kooti yali emusaidde bwoki Waiswa ali mukomera Kano Kizza Besigye ali muki ali mukomera Sauda Madanda ali mukomera kooti zezaji kooti zaali zisaliddewo ki Sauda Madanda ng'amaze n'ebbanga ewali nga ne beiro ekkirizibwa mu mateeka teweebwanga Sauda Madanda wali bwe baali bagiwadde kituufu ekkoodi z'omanyi nti ze zaakedde enkya ne zikeera enkya ne zisoma nti Muwanga Kivumbi yazza omusango ng'okimanyi bulungi Muwanga Kivumbi yazuuse nga ne statement teriiyo tuyana tukawo tujagenda mu kooti kooti okimanyi bulungi teyavuluza akalulu k'e Masaka kooti sije bagenze bagamba omulamuzi n'agamba mu bibale wadde bisumulukuse yes wadde bisumulukuse bye byabadde lwaki Mwami Lubongo yagala tujja ku mulamwa gwe twayogera ogwa protest vote bwe bamala okanyaga kabanje kakuume twalonda mu January twakalizaako ennaku nga 2 twalonda January ati siyandize n'aluganda nti banne twalina omulamwa gw'okubanja Kanoonyi n'olwakino nakino tukyagizeemu tutuyina naye nga obuwagizi bwaffe tujja bubanja era tukyabanja wetegede kubanga okubanja tusobola n'okubanja n'omwezi guno n'ogujja n'omwaka ogujja lwaki obeerawo n'ogamba nti osirike abantu mu kooti babeereyo babatwaleko ssente zaabwe bamale batwala Mwami Lubongo yapozira oya kati yagala babeeko abamuwa omusango ogwo abamu ku bo
Noza tumali tukome na lero tukome ku eyo program. Anija sebo. Onyize bunyiza ate. Omanyi ati gambulire. Bwe mutambula mu campaign. Wabaawo ekintu kye mutambuza. Kituufu. Otegedde? Era akalulu bwe kaggwa. Bwe mugenze mu bukulembeze wabaawo bye mubanja be muga nti watusubiza okukola oluguudo ng'okola osaba wano akati. Akalulu luliwa. Kandi bwe kiba nga ffe twali mu press vote. Kabanje kanoonye kakuume. Bwe bakabba kabanje. Kati akoze nsobi ebbaga nti mugende mu kkooti. Atugamba tukabanje agamba mu kkooti tuno nayo. Lwaki atujja kulayini? Kyokka n'abo batudde awo ne babulayo wadde amugamba nti press vote yakomawa. Ati siyani gimze atugamba bannange obuwanguzi bwaffe babutwala naye ebbanga lyonna tetukoowa kububanja. Asobola kubabbanga omuntu asobola n'okugenda mu kkooti. Ebyo bikiko naye ng'ekya press vote kino obaddeko kyokikola ki? Engeri gy'okireetamu gy'okyogerako. Naye obanga tokyogedde nako sijja kukwatagana naye. Era mbadde nyala osala amagezi ebintu bino bimutuukeko. Ate sigenda akoma leero babanga yasine. Era abantu bano bagenda mu kkooti ne bababbirayo. Onyenya ye. Nga ssente z'abantu zigenze mu kkooti. Balooya babasasudde mu kkooti. Mu kkooti ne wagaana okuvaayo akalungi. Mu kkooti gy'olaba nga we walemeseza ba Edi Muto mu kkomera gwe gy'osindika abantu. Yeggwe baakunyaza akaluluko. Pozi ng'ogaa nti wakkiriza. Tegeeza buli gy'abagamba nti Mr. Kabanda yabbye twakola nsobi oba tukola nsobi. Itegeeza Mwami Luwongo yaye yakkiriza n'agamba nti baamuwangudde. Kubanga bw'aba agamba nti gwe babbye agende mu kkooti ye tebaamubbye. Osanga naye ajja kgenda. Yandibadde agamba nti nze nagenze dda mu kkooti. Era manyi bw'anaawulira bino ayinza okupapa n'agenda. Tokubiriza banno ogenda mu kkooti nga gwe togenzeeyo. Okitegedde? Omanyi bano babatyamba olw'okuba simanyi basekuritale ejjeno tagambwako ng'akola nsobi. Simanyi esigi ebyo bya esigi ng'abeeri n'ayogera ebintu ebitakwatagana. Ekkooti z'amanyi nti n'abaana b'abendi abavundira mu kkooti ze zibataddeyo ziganya okubawa beyiro. Essaawa eno nammere yatutte obuwanguzi bw'omuntu ku ki? N'oyo omuwala simanyi abaddewo. Nalubowa. Kkooti ogimanyi bulungi nti ze zaatutteko Nalubowa obuwanguzi bwe. Oba okitegedde? Kakati gw'oveetya n'ogamba tibanne tugende mu kkooti. Zimbadde ndowooza ti ekyo ekintu twandibadde tetudda nawona naawe ogamba nti ogenda mu kkooti ya Mwami Museveni. Abantu bagenda babbirayo esente zaabwe bazitwale balooye emisango gibamu. Emisango basobola n'okugumaza omwezi. Bino bye baateekawo busimanyi kati janguwa mangu ebyo baabiteekawo kutuwuddisa. Ate janguwa mangu nga batugambye keesi ezitali mpoze ziwera oba 2 mmeka. Bagamba ebyokulonda mu mwezi 3 guba guwedde. Ebyo mulimu kuwuddisa. Tetugenda kugenda mu kkooti nga tugendayo mu mbeera egyo tumanyi bulungi nti kkooti teyina kyesala. Kituufu. Baatuvuluga kuva mu kalulu. Bano ne beewandiisa nga babajjamu. Mwami Lutale bamukuba emiggo ng'olaba ng'ali wali alaba. Bamukola viewers. Obujulizi nawo n'obutwala. Bali be babukkiriza era be babugaana. Ate wagundi tebwabaddewo bwa Nalubowa. Kati Mwami Luwongo yasimanyi yesigigibwa mmwe byagezaako okwogera byesi. Era waffe ate kati onoogattako wammwe ne tumwegaana. Ate manyi essaawa nnyo bakulembeze bagira ekyo tekikola. Okuvaayo ebbanga yonna nga tubadde tuli ku press vote kati essaawa eno akyusizza atuyingiza kkooti tuzikirire eyo. Tulina okubanja obuwagizi bwaffe. Amiina. Tukomaawo. N'okulatta olasse. Ozzaako ki? Tugende e Butambala. Wabaddeyo ki? E Butambala ebintu byatambudde wabira bye baleese abantu 24 nga nabo bali ku musango ogwo. Twagenza ozuula mu musango nga kisooka simanyi lwaki jjajja gundi magistrate abantu bamuwunyirira tayagala kulaga face ye bwefaanana kikirwa kyajjayo ebise mu bantu bonna. Simanyi naye gundi ku mukamwa. Simanyi naye nze kyemmanyi. Anyway, ekyo tukireke. Kyemmanyi kati naye
ekkooti yatandikidde wano ndowooza mu kwebuuzaako naye nze gye sitajja kulowooza nti nno yaganye buganye mubuuza ono agenda okujja okubuuza Nina Rose n'abuuza n'eyabadde addakaawo n'addakaawo already Joel Ssenyonyi yabadde alina baabuuza wano kati ono we yalabye ng'oli atunudde naye n'ayitawo buyisi wadde nga yabuuzize yabadde wano emabega ku Joel Ssenyonyi kati ndowooza ano kye badde baagala amukooneko amugamba owaaye nkubuuza teyamuyise Joel Ssenyonyi nze bantu bannabyabufuzi kati kankubulire naye nga njagala sooka tumenye kiri nti yaganye abantu badde bagamba yaganye Ssenyonyi be bannabyabufuzi bentunuulira nze nga kati berinamu essuubi mu myaka 10 egikola ki egijja mu maaso egijja era Ssenyonyi nze mwagaliza n'ekyowa mmeeya bandaba nga afiitingawo emyaka egikola ki egijja mu maaso egijja kati Ssenyonyi mu budde buno alina ebintu byalina okwewala banga akyali muvubuka muto ekirungi Katonda yamuwa byonna musajja ali presentable eri mu bantu bw'omwambaza essuuti yeeyo afiitinga bw'omwambaza olusungu alumanyi Ssenyonyi alina height ye ennungi Ssenyonyi omukoma wano Ssenyonyi omulabira ddala ng'alina height anti omukoma wano omanyi waliwo omuntu okubeerawo nga ojja kulwana nnyo nga amagezi ge gakwogerera okitegedde naye Ssenyonyi omulaba nti ebiti byonna ali gumite kituufu ali gumite Ssenyonyi ali ki ye true definition of omuntu ali gumite ali gumite tewaba omulaba mu parliament tubadde tulaba abantu betumisinga kati bemutaagala kwogera naye nga omulaba nga owekitiibwa bw'ayimirira ng'olabira ddala abagumite ng'olabira ddala enguudo z'ewuwe zonna nkole kati Ssenyonyi omulaba nga ajja kujjaawo ali gumite Ssenyonyi ne bw'ayimira mu parliament akupye essuuti ye tanyomebwa musajja akola ki kati Ssenyonyi alina okumanya nti ebyobufuzi bya Uganda tebikoma wano birimu n'okusoomooza yabitunuulire level ku level era Ssenyonyi nze nkusaba oba banyiga banyiige obeere ne tageti yo mu byobufuzi timba wano nzira wano ngenda wano Ssenyonyi saagala bamutemere wano mu byaki mu byobufuzi kubanga ebyobufuzi osobola obitema ggwe wennyini ng'obitema otya empalana yabadde empalana lindako gena maaso zenteesa ng'obitema otya empalana osobola okutema ebyobufuzi byo olw'engeri gy'okwatamu ensonga ozikwata otya oba kitegeera naye bwe banaazuula nti Ssenyonyi enkwata gy'akwata ebintu ya kigunjufu ya buyigirize kijja muyamba n'ebyobufuzi by'okutambula bituuke ne ku mutendera buli gw'oyagala atuukeko buli gwe twagala atuukeko kati kyengezaako kiki ti bw'aba asanze abantu nga bano baatakolagana byobufuzi oba bazza emisango oba bakola ki ekyo sobola kitwale isn't kyaggwa babuuzeeko kubanga ffe bwe tubeera eno ne tulaba nga tobuuzizza Sseggona era tufunamu kali kumba oluusi omubuuzizza oba tomulabye twabirabako newa era twali wano naawe twabirabako oba waali Kibuli netugamba ataleka teyamulabye oli naava n'agamba nti gw'otaalabye ampereza akapapula n'agamba nti naye waali nzijukira munno muganda wo gw'otaalabye naye kaseera yasindika busindiza akapapula okitegedde bwe yagamba ampereza akapapula naye waye waali wano omanyi abantu nze omutwe wayi guba gukwata giringa gyammwe totojja mumanyira mitwe gyaffe naye nze natunulidde akatambi ako emirundi mingi Sseggona we yabadde abuuliza bano bonna ono yabadde amukubye omugongo ng'alina baayogera anti katolaba kifuuse kyakuwolereza kati Ssenyonyi nze gwe nnina we musuubira era we mwagala tekuli baagubakakasa alina by'atalina buyingiramu oyo gw'otalabye ogezaako nnyo gwe n'omulaba olw'obba gwe olina omusajja mwagala abe n'amaaso ameka nze nkubuulira Ssenyonyi tulina omuzimbamu ekintu ky'obukulembeze ku beera kituufu naye kubanga nze ate nze mpagira omuntu mba mwagira
sikuwakanyiza naye waliwo olumu omuntu nemusukkawo soka akati okudda wano batandika okukoleza simanyi oyo tewamulabya aba ataamulabye oba abaamulabye bo bajja kwekwasa ekyo lwaki teyamuboozezza anti yatwala olusanvu simanyi babadde tebakolagana biki kati Ssenyonyi okuzimba ebyobufuzi byo n'engeri gy'otambula jjukira gwe mukulembeze wa paalamenti gw'olina ki oyina kubanga yalibuuziza ku muyizi muyizi yamubuuza muyizi yadde asooka ona ku Sseggona naga wange lopo akubuuzaako ne muyizi teyakikoze neetaba mboozi yaki ate kilipu gyogera nga already bagenze bano batudde mu maaso n'atudde mabega kuba kilipu zabadde bbiri waliwo wano nga bayimiridde ono alyoka abuuze ku Nina Rose biki byonna kati ate yekubuuza ku kanso muyizi bano badde batudde wano oli nga batudde wano kakati ng'ali eri so ate ne kkooti yadde tinatandika zonna kilipu yadde asomugamba honorable n'amukwata muki egwe kilipu zombi bbiri zakuwolereza yadde asomugamba honorable wolereza yadde amugamba ni honorable tukwate ki mukono saagala nnyo bannabyabufuzi abatukulembera babeere na ntegeera y'abantu abamu aba social media. Abantu ba social media abamu balidde okutegeera kwabwe okulina boundary we kukoma ne baagaana abakulembeze kwe baba bakola baba nabuko kyova bosanga oni agamba lwaki oyo looya gwe baleese yasinga baba balina ensonga lwaki naye nga tamanyi nti looya oyinza okuba balooya 30 ne buli looya mukugu mu musango nga omusango ye mukugu muggo olenza okuba musinga emirundi 10 naye nga ne mutani wogamba abakulembeze lwaki era mwaleese oyo lwaki mwaleese oyo abakulembeze tebalowooza nga ffe kyekyo tebalowooza nga ffe kyovula buli abagami mugende mu kooti buli alina obujulizi abakulembeze balala n'ate abakulembeze osobola okumuwabula oba waawe ensobi mufo ky'okumujjonkera ekituufu fo ky'okumuvuma okumugira okola ki osomuwabula n'ogamba nze wano Lubongoya tewandigenze n'owa n'ensonga era ogiwadde lwaki tebandigenze tuli mu kooti sebo kakati kooti ono omusajja bw'aba teyabuuzizza ku munne ekitwale teyamulabye naye nze Ssenyonyi kyenjagala otambuliremu ku mbeera yonna ebintu ebyobukulembeze okuba omusajja ow'emirembe omusajja atambula abantu baleme ne bw'osanga oli nga yakola ki gwe mubuuze muyiteko naye obaako ne w'omukoma okubuuza omuntu no problem naye baako w'omukoma ate n'obutabuuza muntu si kya bugunjufu tukkirize oyo abantu ne bw'obayitako buyisaawo n'otababuuza kibi n'otababuuza nga tobamanyi naye ate gwe batolabye era nagwo si musango si bagunjufu anti ye tayinza obutamanya nti takulabye kakati gwe bw'oba olowooza nti ojja yita bantu ogambe weekwase sibalabye kumbe empisa zo zenfundu kumbe empisa zo zembi eyo tugenda bizimba mu Ssegga kati genda mu kooti kati ekooti okusanga nalabye ekooti eno yabaddemu ebintu bingi naye ekintu kyasiza okunkwatako ennyo tobalaba abalooya tubeetaaga mu misango nze nadde simanyi nti Kivumbi teyakola na statement Kivumbi bamuyita kubanga abamubuuza ati kati mawaffe nate twakiwabudde naye okuva olunaku lwe bamuleta mu kooti kyali kyeragiramu nti yakoze statement kubanga namwogezi wa poliisi buli nga bamaze okukwata Kivumbi buli yayogeranga bagambanga tumukutte sawa yonna tumutwala mu kooti asomerwe emisango kitegeeza teyakoze statement kuba singa yali yakoze statement bandiyogedde omusango bamukwatidde kati ffenna tetwakiwabudde okitegedde kakati ne baddira ne bakwata gundi Kivumbi zera nategedde jjo ti Kivumbi baalinga abamubuuza ku biki ebyaliwo bamutwala nga bagenda omubuuza nti waayo byabaddewo atuuka abagamba wange batiddeyo abantu abagamba ekyo si kyekikulu bamugamba ekyo si ekikulu bakivuba ekyo nange nakitegedde jjo era awo statement bwe yakola ki I mean bye baali bamubuuza we byakoma
teyakola statement tebambulya lwaki teyakola statement tebambulya ne batwala mu maaso g'abalamuzi mu kooti. Lubongo yajasindika banne. tuli mu kooti kuvuga you're right oli mutuufu aligula ebyabaddeyo tugende basi akuguddeko leero ajja kuwulira sikungwako kyogera kituufu sikungwako naye tolemezaamu nnyo omuliro togulinnya nnyo katini ekigere kizitoye gwenyini gwo obadde otemaatema anti ne waliwo olumu ekigere kyo lwekizitowa naye kati wekizitowa ng'onanga omuliro nkwatako bwenti nga nguzzaako waggulu katini n'odulira kooti ebyabaddewo ebyo gwe byotayagala njogere zinagala byogera naye nze kinasinze ekyo ng'okiggyeko ekyogamba nti baamututte omusango teguliiyo teyakola statement tebanakola kunoonyereza basooka kukwata lwe bakola okunoonyereza. Nze nalabye nga bannayuganda tukyalina ekizibu kimu obumu bwetaagisa ate obumu tobala twasubiddwa ogenda mu kooti buli kimu twalibadde tukitemaatema nga bwe twali tugambye naye obudde ne bubula. Kati ate Nina Rose bagenda okunkubira nga bambuuza nti ndi ku kooti ne mbagamba kati ate bo bagenda okuŋŋamba ng'ate olwedde bo banaatera otuuka Nina Rose wabadde awo ate nga kikyasobola basanga ne ndaba Nina Rose awo n'abuuza ku banne n'abuuza ne gundi yabaddeyo yasobodde okujja Zaake yazze namulabye nga waali Aisha Kabanda Munyagwanga alina byayogera n'agamba mu Kivumbi Munyagwa alabika yakifunye oba leeti nti n'abalala babaddeyo Munyagwa nalabye n'agamba mbu waliyo Joel Ssenyenyi byekka naye oba yadde ayogera ku baliyo yagambye kyovula omusango guno tino bano ababaka ba palamenti be bakalonda abazzeyo ndoza waliwo alina mabega abaseesaamu omusango guno gutambule bubi kyovula era ogenza okulaba mu bayiseemu Ssennyonyi yekka yali kyokka tuba tuli awo nindaba Munyagwa nze oba yalabye bubi nga Ssennyonyi naye bwe yatalabye Sseggona naye Munyagwa papa awulindako saagala mwogere ku Munyagwa yekka soogera ku Munyagwa yekka kati nga gwe oliwo badde esiggira kati nankankugamba ati buliriza mawa kituufu naye nankankugamba sigera kuwakanya Munyagwa yabadde ku TV okimanyi oba tokimanyi ngeri omusango nga ne kooti tenaggwa yes otegedde kituufu kati ye n'ayagala apapa nnyo ayogere okuba ayagala okusookayo mu maaso oyogola badduka naye naye ng'ababaka bakoze eki babaddeyo kyenjagala okugamba Munyagwa apakuka ate baali bateyalabye olaba batobawolereza sinnamuwolereza n'oli wagambye teyalabye apakukana n'ebigambo noono wagambye teyalabye ate sigumussa ebirinzi mwegendereza nnyo omusajja wakupakukana naye nga nze Munyagwa nze kyendowooza programu nagirabye olungi era nendowooza oba kikadde oba ali kwogwo nenooza oba ayogera ku guli nenageza olaba nga gundi nga ababaka Aisha Kabanda yabaddeyo ono oyo omukazi omukyala yabaddeyo ani ayimini omwami Zaake wabaddeyo Ssennyonyi wabadde abaddeyo basatu naye okusinga ate kisinga ku luli babaddeyo oba yadde ayogera ku bava mu Buganda nawe yayogedde abava mu Buganda n'agamba mbuno nga olaawo yagamba ebibalonda mu Buganda ayinza oba be yabadde ayogera omanyi ne TikTok oyo alina ngeri gyakolamu asikamu ebintu oluusi ne mubigendako ng'olumu tebiba bituufu naye nga ekkooti ekintu nze kinakisinze okwagala oba kinalabyeyo ng'ekyomugaso nakikugamba naluli negamba balooya balina amagezi agatali gammwe wadde temwagala baana tulidde looya ng'atudde wali netulina looya oyo kanso muyizi nga waali nentunuulira n'omusajja omulala bamuyita lwabalabika gwe tomanyi bamuyita Peresuko Kakande naye n'abaawo balooya ne bawera bataano waliwo bano abasatu abazze ne beegatta kuki ku Baseggona kale ye gundi akola mu Lukwago and Cabinet Advocate Seggona agundi muyizi
Mwakola ye company mwakweramu n'olaba nga bazze era balooya batambuzwa omulimu gwabwe bulungi era balooya kyekyanyumidde bakyalenjinze nnyo magistrate ebigambo ebino bitandika n'omubula anti batambuzza omulimu gwabwe era nga buli omu avaayo bamuwakadde n'abaako kyayogera n'ayongereza ku kyamunne ng'olaba abalooya batambula nga ddala abantu abaliki naye tebabaddemu na bino lwaki gwe ogulese lwaki gwe onsookayo lwaki gundi gwe era ate bwe bafulumye era buli omu n'akola Lukwago nga emisango agiwozesa na bulumi lumajja tulika akabe mu good mu kooti namulabye nga gumuli wano ngamba omusajja tatulika n'akaaba Lukwago eyo ndowooza bwekitabo kiri omanyi Lukwago waliwo ekintu ky'obuyanga olabira ddala omanyi kyekyo kyoyogedde oba gwe wakyogera ti bw'oba wasoma ekintu amawulire nga wagasoma ng'okola ekintu bw'olaba agalimu nga obategedde abantu abo gye bali anti nina gwe vuba mu group ya mu WhatsApp group ya campus muwadde ebibye nga yogera ebitagadde kakati balukwaga bwe bati abantu gye bali tiwaliwo omuntu abeeraawo ng'alaba wasoma amawulire naye nga ogolaba oli n'agana kati era singa wabadde wayina kapini esawo n'amukolako bw'ati Lukwago yadde atulika kakati Lukwago yabadde atulina omuntu asiba omuntu atakoze statement temukoze kunoonyereza etteeka bwe liragira bali abantu bemuleeza abulumba namwakutte lwando era kyoyogedde lumu ajja kufa tulika akaabe ajja kufa nga kwegamba alabira ddala ekkooti bwaginyweza wano ensi yafa omusajja takaaba ekyo kyoyogedde omuntu abeerawo ng'alabira ddala omuntu ng'akola ebyekisiru etteeka terikkiriza tekikutuukangako nolaba omuntu alaba batudde mu maaso yeekwese atadde masiki byasoma tabitegeera kumubuuza kati weekweka ki bwe nalabye Lukwago neŋŋamba yalabye yabadde abula kati nikutulika ntuli mukuuza weekwese kati mu masiki kati abantu abo gye bali abalumya eggwanga nga libaluma okufa amateeka nga gabaluma okufa kyova olaba nti osanga omuntu ku kalulu kano nga bamubbye n'agamba nedda ng'awulira ayagala nakutema muntu kyova olaba abaana abamu bakwatibwa obusungu n'ayogera ebitajja Lukwago obusungu bwamukutte n'asooka asitunula bw'ati n'amala n'atuula omulundi gumu awo nawadde manyidde nti ajjayo katambaala kakati eyo yembeera ekkooti zammwe ze muzagala ne Lubongoya zeziteekamu ki zatuteekamu zemuteekamu zonna zireki zaafa naye balooya bagezezzaako naye ate nze walikooti wotuyandi nfudayas ekirungi wagyetegereza omusajja n'otuuka n'okugamba nti ngenda kuddayo nongoose mu mpaaba simanyi yagambye mpaaba kitegeeza wajja teweetegesaawo omuntu abigoba bugobi wakwata kibulandulo yagambye ajja kudda nga yeetegese bagambye kabagende beetegereze nga we baleeta banoonye n'obujulizi then nga 17 basobole okukomawo kubanga kivumbi talina muntu kubanga baba basose ne bababuuza violence mu kalulu gwe gumu ku misango yes but mwakozeeko investigation ku bantu abafiira ewa gundi nti ebyo si byakati ne babagamba no people died abantu baafa we need to know twagana kumanya ababakuba ogwo mwakoze ku investigations nga tewalinawo kye bakoze kati bo report baleta y'abantu 7 kooti abalooya bagamba mugambye 7 but ffe tumanya abantu 10 kuba betwaziika ate bonna baali awo ne Aisha Kabanda n'avaayo naawe obujulizi wano wabweru ng'ayogera mu kooti n'agamba ekyo ekintu kye balima mbu abaana babajja Kampala abaana bonna bakulidde okwo era babadde baani abaana be batta bano bakiteekawo nti bo be baakuba baali bantu bayaye babajja Kampala mbaje batabangula akagundi mbu si beeyo tebabazaala eyo ekyo nakyo Aisha Kabanda nayo n'akikola ki n'akiverifyinga okitegeera n'agamba ekyo bakiteekawo ne baalimba olwo namuzannyira ku bulamu bwaki bw'abantu ate ne bagamba bano abantu 24 be baleese
bonna emisango babataddewo ne bona bw'obatunulira keesi zaabwe buli omu alina yanjawulo tebikwatagana. Ate abantu abanulidde bw'obatunulira bakutte bavubuka bali awo. Kati abavubuka abo babakutte nti be baatema. Ndi babakutte nti be baali bayambako Muwanga Kivumbi. Ani nga babayambako ku ki? Mbo mu kalulu. Abasajja abalina ekizibu. So kati eyo gye mutwagala ne munno si walungi. Munna twanyiwayo twakowayo. So kakati ekkooti bwetu bwe yatambule katuline nga 17 ndoze ebisinga bano bwe banajja nga batandise okukola investigations. Kkooti eyasooka baamuleeta nga tebakoze investigations. Weeks 2 era ne bakomawo mu kkooti ey'okubiri ngera tebakoze kunoonyereza. Baamaze bachallenginga nti kati kale katugende tukole ki? Tunoonyereze. Era singa n'abantu tebandi bachallenges bandizeyo era bandisomye era ne basigala n'ekisango kyabwe nga kitambula bwe kiti. Okitegeera? Ng'ate bamanyi bulungi nti kifu. Okitegedde. So ebintu bikyali webityo but nze ngenda kusaba bonna guno musango nze mbadde nsaba gugendemu a little bit of politics nti bamemba ba parliament mwena be bajjeeyo n'abagenzeyo nga mwena muli bannuuko abakkiririza kale mu opposition buli omusango guno gugenda mu kkooti bonna babeere. Ekyo teweeraliikira. Musango gwo gujja kulinnya enkandago bonna babeerewo era mu kkooti tujja kugenda. Yes, bonna babeerewo. Buli olukyamanya abandi kati abasirikale abantu abamu bambi ng'ababaka ba parliament nze nyinza obutabanenya nnyo era ndabye nnyo abaana olumu nga banenya ababaka abo naye ababaka abo temumanyi ngeri gye bayiseemu kulayira. Temumanyi abo bwe basoma ndi 35 azazi simanyi azazi bano banga be bamu ku babaka. Kali omubaka naye olumu agamba wange bambikabbirayo bagambye abiri mu banandi others. Sawa yonna bakuteekako others. Bano bawaayira buwayizi. Bayira sawa yonna bakuteekako others. Kakati olumu ababaka abamu abatalina nnyo kibuli. Kyova abagamba n'akola ki? N'asooka jjukira omubaka tannalayira tannagenda mu gazeeti bamusibaawo n'atalayira. Kyekifo nakyo ne bagamba nagundi genda okiike. Bakati we byafuuse. Kati ababaka abamu ne tujja banenya nnyo naye ate era tekitugaana bagamba ky'obagambye nti asobola akole ki ajje abeerewo tubenga ekintu tukitambuza bulungi. Abandi n'ekirala kye nalabye mu musango gwa Kivumbi sinategeera bulungi abatuuze. Kati mawa abatuuze sigenda banenya. Abalonzi sigenda banenya. Omanyi lwaki? Enkanga gye babakangamu wagirabye. Bajja ne bakukwata nti oli ku musango gwani? Gwoli mu sawa yonna bakutima ku others. Naye kifaanana n'ekyabano. Ati kugambye bano 24 baabajjeewo essaawa eyo. Kyengezaako okulaga nti ekitegeeza ekyalo kyonna baakikubyemu entiisa. Okera ku makya. Naye bano 24 baddala. Ani amanyi? Gwe walabye gwe bakkiriza owalinga omukono okwewolereza. Bonna weda bakutte ku matama tebabitegeera batunuulire bati. Oba kyabadde kifaananyi. Ati nange kyenkugamba tewali amanyi. Kyovula ne gundi yavuddeyo. Baana b'abaani. Bulungi nnyo Kyovula Sseggona yavuddeyo n'akugamba. Truth Media wano mugenda bagenda funa ebizu kubanga abo baana b'abaani. Bulungi nnyo Kyova olaba nti kugambye gundi Sseggona we yabadde akola submission ye yakugambye abantu be batuleetedde 24 tetubategeera. Tugenzo crossing nga abasinga bali ku misango mirala tegikwatagana. Andi njagala abatuuze beawo bave bagambe nti bano baana baffe. Anti kakati oyinza ovaayo n'ogamba nti abo tetubamanyi bakuteeka ku others. Musajja wano byakola byonna oyo gasiya waabwe tulina omutuusa ku kisenge. Anti omutuusa naffe ola wano ku Truth Media tusobola n'ogamba naye omwana wo nga bamukutte ejjo. Oyinza obutajja mu kkooti kubeererawo ngo kitegedde anti kyekugamba omwana wo nga bamukutte ejjo waali ku kyalo. Ne bakugamba nti leero ajja mu kkooti. Ne bakugamba nti leero ajja mu kkooti. N'otajja. Abazadde 40 ne batibatabawo. Ekino nno bigenda kubookya bano abantu. Ebimu. Bajaga abazadde baffe baafa. Ebimu tojja kujja bantu kyamuswa. Obalete Butambala mu kkooti bagire bati.
abazadde b'abaana obola basobola okuwayiriza be basembu si baayo kitegeeza basobola okuleeta ate abatali baayo ne babateekamu nti baayo okitegedde ekyo kategedde tugende kusonga endala kooti tugireke ekole omulimu gwayo nga 17 ekole omulimu gwayo mu bulambulukufu kooti tugireke etambuze ebintu byayo naye era buli kyetuna tujja kukyogera naye bitambuze mu bulambulukufu kaakati ekirala walabye Mawu ayagala bwa sipiika teyagala bwamma wa speaker mu bulungi oba mu bubi yagambye ku nkolagana gye balina ne NRA basobola okudda emabega Mawu namulabye bulungi statement ye naye ate already abeena ne basembye Mawu ng'agamba nti waliwo olugambo lukola ki tewali yaleese lugambo yabadde alwereetera abateekayo ze nabiwulidde ku ebiri byala ebya Ssemwogerere tibagiramu obwakati owa president nabirabye mbiraba era waliwo n'abatandise nokivumirira nze Mawu yaze n'ayogera yogera bigambo bya Mawu byayogedde n'agamba bagenda muwa obwa speaker I mean nti waliwo olugambo olutambula Mawu ke yayingira palamenti naye obwa speaker asobola naye era bw'otunuulira obwa speaker ebisaanyizo mbirina ate bwetunulira NRM tubadde tutambula nayo twatta omukago ng'ali awo bw'ati ebintu bye nga tebitegereka buki abalala bamanyi nti engeri gyendi mukwano gw'olanya okugusa ebintu bye yali ataddewo naye banaye sinza olanya kati alina ke yayogedde Uganda bamanyawo olumu baagala mbeere speaker olw'ensonga waliwo balaba ebitatuukaganye kuba nti nze ebintu nja bikwata kisajja kikulu bwekali yagambye mbuno kati nga wolaba nti bwe yagambye ne buno palamenti balaba ennaku zino yafuuka ya muntu si yababaka nti oli mu palamenti agyefuze waliwo n'abagamba nti palamenti yafuuka ya muntu awaliwo abakiraba batyo akati yabadde ayisaawo ndowooza ze nepuliriza Mawu nemuleka naye nga nze kyemmanyi NRM enkola gyekolamu ebintu byayo Mawu tebajja basembye edda bali ababiri ababaddeyo Mawu tebagenda muwa ekibamala tewakirabye bwanga nawulyako era nga bagamba nti baali baagala bazze etteeka lya lumu bakoye eddala obujoozi Mawu bamunonde nga lopu ekiri mu Ssenyonyi palamenti ejje ekole ennongoosereze bagambe gondi bamulonda eyo nanga biriwo olwa Mawu naye nze nkimanyi bulungi nti Mawu tebagenda kukkiriza kumukwasa bwa sipiika era tajja bufuna wadde nga ababuliko nabo si balungi naye Mawu tagenda bufuna olw'ensonga nti NRM yo nga pati Mawu yakkirize tibamuzingazinga baba balomuzingazinga ne bamuteekerawo ekibiina kye ne kyetemaatemamu Mawu baali balina ababaka kumbi bagenda mwaga kati baze 9 ekitegeeza nabo bajja kukudda 7 watabeewo ntaanya bajje 6 kuba bajja 2 kati nga bazze 9 kitegeeza 11 bageezi kakati basobola okudda ababiri Mawu yakkirize nti agenda ggwerayo mweni alimu bwe ziba nga ani muntu nga abbira mutosi ayingidde kati asigazaako ngatto ze zireebeeta walabye kantu bwe kati alinya mu katebe ng'alinye mu katebe n'azigazaako ngatto nga ze ziri waggulu kakati Mawu asigazza ngatto zokka naye ebirala byonna byaggwerayo ddamu NRM kyalina okukola kati ekibindi ate mukuggwerayo NRM agenda tuuka ate bamusindirewo ddala anti kati ebyo byatandise abule omanye ebyo byatandise kuba alina engeri gye yakubyemu omukazi nti oli yafuula palamenti yagifuula ya muntu kitegeeza ate gy'oli ate otandise indirectly obalwana obalabise eno mu bantu kati ebyo ayinza oba nga abikola byogera mama Mawu mwogezi oba yayigirawo Oluganda ajeregerera yogera ye ate muyivu n'obugezi Mawu mugezi
akujerega ekintu ekitasobola kuvaako ng'ogera kiraba alaba kituufu. Mau n'obugezi Mau tomubala mu bantu basiru naye ekizibu supu. Mau be bamu basajja abagezi naye ateka musupu naye supu ono okuwuuta awuuta monje kubuzaabuza olusi n'ava ku kyayi n'okukola ki okukola okulya avulubana okulya. Mau simu musajja ndi omwala mbasiru naye okulya kwamuleetera obuzibu. Na obutamanya nti kino sijja kirya kino nja kireka kino kankireke kino tekiriika ate waba ali ku bufa akole awali problem ne bwe babufa olondako ne bw'osena byonna n'ogira gundi Mau naye nga mulaba nga musajja mugezi era mu palamenti eno be bamu bantu benneesunga okwogera naye ng'ebiseera ebisinga agenda kubanga ateekamu embeera y'okubanga abalaata ebyo ebyokugeregerera ebyo batagenda kuba ye tamanya ani wakujirigana wakuleka. No kati omanyi lwaki ngamba bwe ntyo kati kyali kimujereza munne kyabadde ki speaker teyayogedde erinnya era sigera dyogera era yadde ali ku speaker ati era gwe yabaddeko yadde ali ku speaker kakati ajja kugenda mugundi mu parliament speaker abeeko kyayogera Mau mukamujerege naye Mau yali kuggwerayo bwana mujerege okimanyi ne speaker tayagala munyigira ne speaker nayesimwa wateze speaker nabula kyovala bannopo egudde ku buzibu Mau ayingiddeyo tabaagala abasigaddeyo kolagana ntono abalala kakati gwe olowooza nammere anabeera mu parliament nga yamaze okola wabuleyo abamusozeko obugambo wawadde statement yakoze lwaba asanze namugga yavaayo yagambye nze obusajja bwa Nuupu bwantama okitegedde ku TV akakamanyiro kamwe ate akakamanyiro kwa Nuupu mmwe namulabye wadde tanyigirwa munoga kyova olaba abakyala be Masaka bamugyemu obwesigwa ne bagamba tebamulaba kuziika tebamulaba ku mikolo gye Masaka kwali tebamumanyi tewabalabye ekisooka abakyala be Masaka bagamba talina mpisa talina njogera awemula yuka lwe bali mu kkooti alyoka avuma oli nnyina anti kakati kanvuli kati ne wano ono yamuvumye ebiki yamugambye ogira mayindo yamugambye afaanananga oba ekiwundu atulanga ekiwundu kyabadde awo bwekityo atulanga ekyo abali namugamba yalwala siriimu yamukubye namugamba yakakola avidakiti emirundi 3 nze bate manyiiko gomo namugamba avidakiti 3 zonna ze wakakola bonna be wajjiramu ate nabo baagwa abadde agira ku godi ki nfu n'oli n'amuddiza nti etteeka lyensookerako abakazi abakulu abawasa obwana obuto naye ng'ono agenda direeta mu lulimi ki tosukka tuweereza abantu wagamba abantu twogera mazima mwerere twogera mazima ekyo kituufu ekyo kibuuzo kibuuza ekyo kituufu oli yadde agamba agenda direeta mu lulimi mu luzungu omuntu alina avidakiti 2 kakati ekintu ky'abannammere ne gundi kyabuzeemuko ate kitya omulamu gwadde guba tutte ku TV nze ndowooza tekwabadde ku ntu kwerangira siriimu simanyi kugamba olinga kiwuduwudu baba badde boogera kalulu bandikiriza ne boogera kiti anti nammere kyatayagala mugamba nze byonna nabitunulidde kozi nga nagisanze wakati nammere yazereeti nasoose okuwulira nga gundi gwe nasoose owulira ng'agamba okyakwagaza abakazi abakadde ayimini abaki byaze bwebiti nammere yatuuse leeti soka nakola apology n'agamba nti omanyi President Museveni awadde abantu ssente nti traffic yali akoma emaya kati akomawo yiiri eriwa ng'aduula mu emmotoka nyingi n'abaana n'agamba nga yeintroducinga yenze omulonde ko nga olwaki ogende bati ko mulya nyama omulamuzi gwe yataddeyo so si omulonde
kati olutalo we lwatandikidde mu kweyanjula kati nammere yazze nga ali serious kati obweda bwano mu kweyanjula nga kungo ono bayogere kitukungu nabanga kyona mugamba tonjogerera ndeka neyogerere kati nga tayagala kumusalamu kirimi kati nga already presenter yamukutte bwati kati lwomukyatola abantu ayogera ne bijirwa kati bo ne babawamba ne baleka abantu babiri ne program neva mu mikono gya presenter ati kakati kyegambi kibenaze olutalo lwatandikiddewo demba mbagobera oli baze n'agamba nti omulonde n'amala okweyanjula naye ito mulonde naye nga gokimanyi si mulonde andi awo oli wayangidde namugamba nedda n'amaliriza ebintu bw'amala okumaliriza ebintu bye ne mwogera naawe n'okola ki ne bw'omubakirira mu kkubo obedde yakatuuka sooka omuwulizaawo yayogere gasiya ge yonna mu gasiya gwagenda okwogera mwogenda okujja point ezikola ki kanawo kankusalamu ekirimi nti ono yamaze anti kakati labayo ngenda kusalamu ekirimi nti Nemulyanyama we yatandise okwogera ng'ayogera Kalulu k'e Masaka ng'ono amubuukira era ne batuuka ne nammere ne bamumyutingako microphone andi Kalulu k'e Masaka bwe yabadde akoogerako namulabe bulungi ng'akoogerako yagambye Kalulu k'e Masaka omulamuzi bamukyusiza wadde bakabala gundi ne bamukyusa binabyo yatandikiddemu era ogwavudde nammere onatandika omulangira kakati bonna ne basinkana gye bijja gamba empty head ne empty tin oba oyagala oba toyagala toyinza kijjawo ku bombi bonna benkanyiza entegeera n'enkwata y'ensonga ti nammere wadde omulaba nga acaacaala ebitaliimu waki gwe omufaanana ate mu nkola y'ebintu abakazi tebayomba nabo abakazi balina akalakyakagenda bosanga omukazi nga mulalu kakati programu netuuka nefa n'ensonga Mulyanyama gyandireese nebuliraawo eyandibadde ekwata ku kubanga wati yadasova Kalulu k'e Masaka akakayanya ono najja n'ayogera ku Kalulu akakyagulanyi n'ayogera ku Kalulu embeera eyakalimu naye yenyini empitawo gye yayitamu okumukyakalanya naye byonna jjukira era byabivumirira ki Kalulu kituufu ono batajja muleka oba kitegedde byabivumirira Kalulu keki ate ono obwenda bulwakona ku linnya lye gweyogera ku Kalulu ate ne pulezidenta osooka ono n'ayogera oba nammere n'ayogera Kalulu deni bw'omala nogamba gwe wakalabyemu kabadde katya omanyi kati kambuulire anti wedda olaba wano tubadde twogera ne gundi ono akola nnyo modulator olaba nze bali wano nenjogera nogamba nedda ssebo n'esala ki n'ogusala naye nga kukyabadde kupano ani gwe wadde osobola okusala kwabo osooka bakundi mugjeeko gundi yogera ate era bagimugyeko n'asigala ng'aleeka neddoboozi nga tuliwulira katono tewagirabye nammere bamuggyeko mayiki gwe ddayo olabe batuuse nga si yalina okwogera kati no nze yonna girinze nenjiraba manyi lwaki nagirinze nabadde manya ababiri bano bayinza n'okwekubira ku seeti kubanga batuuse kiseera ne bamyutinga kati nammere natuuka n'okugamba nze nazze wano nga muŋambye nti kanso George yayira awo nawuliddewo nabadde maze otuuka naye nammere yakoze bubi yazadda mu luzungu era abantu benna abagenda ku TV oyo bwe mumusanga nga mwe mudde mu luzungu temutawaana kirala kiki gera maaso nebanaye era nosula tukolera abantu nze kugajo bakolera okuwuliriza wewuunyaki kati oluzungu babadde ku barometa nga ya Luganda tebabadde ku oyo bwe mumusanga abantu bonna oba ya Luganda oba ya luzungu gwe mudde mu luzungu oba omaze naye ng'abantu abo bonna ababiri amagezi ogawadde ani ago nga wadde abantu bonna abamusanga nga kuki
ng'abakaya Kyusa lulimi. bwe totawaana kyusa lulimi kati okusinziira ku kintu kyoyogedde mu parliament wali abavuunulira togendayo ati kati munayo okusinziira ku njogera gyoyogedde parliament tugirinde kale parliament tugirinde teri wala nnyo era Truth Media tevuddeewo tujja kubeera wano watugamba waaye musajja wamulabye ono wamulabye Keretanyi wamulabye Zambale wamulabye gundi wamulabye Keretanyi obbi wange essomero lyaffe lyali lisomesa naye walabye kye bamukoze Keretanyi Lubiri High esomesa Keretanyi bamulabye kye bamukoze bamukoze ki bamugambye Keretanyi oba wandisigaddeyo ku bakansala ani yamugambye abaana banompu abali eyo egondi eyo eyo Bulaaya abamaanyi ennyo abo nno nga lwaki asigala ku bakansala okyamuka kwa buntu omuntu yenna bw'atekkiririza muti wali agenda mukkiririza mwaba yasazeewo alinnye levo ate Katonda n'amusobozesa n'alinnya Kisega kye yakoze omusajja yabadde amuse nedda namugamba wano kyamuse ogwereddeyo bw'osanga abakazi ku byalo bw'obabuukira bw'obagwa mu kifuba balegenda okugamba abaana ba komedi bakazannye abaana ba komedi bakazannye wa kawadde ku TikTok nga bagamba tebo omubaka ono kati oli n'ayimiriza wano omuntu omu omulala wali n'agera nga buli gwasanga amubuukira n'asagala omulala n'amubuukira kanaabuukira omukazi kati Keretanyi yabuukira nti nenyazaala we abakubeera waawo yali amubuukira kati oli kye yakoze yatadde wali nga alinga nyazaala wa Keretanyi bw'aba agenda omubuukira naye abakanyazaala we n'alyoka addayo nga omusajja temugaya asajjuka otuuka ku ekyo obiwo ndooza nawe bakuwa omulimu kwolwo yasajjuka ani yambo ng'otuuse ku bukedde wabuukabuuka n'obuukira buli omu noddayo eka gwe nze nkulidde ate lyessomero waŋŋambye obiwo obbi wange nasomera ku Lubiri High nedda anti kugambye nze ndi city born from day one siberangako mu kyalo Keretanyi ya musajja ekyalo kye nali mbadde mwewala Kasangati omusajja yatemyetemye Keretanyi nga nange ndaba Keretanyi nedda Keretanyi agenda kuteesa ate agenda kuteekawo akati kino nkigambya wano tolaba Keretanyi byakola Keretanyi mu parliament tomusuubiramu kigambo neki agenda baswaza obalaba kyeyune mwagadde nnyo kyeyune era kyeyune big gap kyeyune agenda kukola mu parliament eyo olabe kubanga nze Keretanyi agenda nakugenda asaba essemujju ebitabo ajja abe nga abisoma naye bukyagundi bamulonda ayimba nyimba z'abasudde namugoberera Keretanyi kukizoke muleka oba mwali mumanyi nsaaga ezanga linava ebuddu Keretanyi siri keeke awo n'aseka gumamu tannakkiriza ati bamuwa tannaba temukola kintu ekyo tannaba byayimba edda Keretanyi obadde ki oba ebyo byemukomyawo yabiyimba dda Keretanyi ali mu kuyimba tayogeranga salimerineki ali mu kuyimba buyimba era yakolanga Keretanyi siri keeki ndi muntu Keretanyi byalimu tafuuka keeki mu parliament temuntiisa nze mulinamu essuubi ani Keretanyi ate omufolowinga ate olina omufolowinga obanga bano abantu bolina okubawa amazima ate bino ebintu bitambula balaba ate omazemu amaanyi obadde oba bakulimba Keretanyi tayogerangayo kigambo neki bw'omusanga ng'ayimba kasajja katono bakalongako olumusanga ng'atandikirawo ng'asumulula ayimba ezo akasajja akatono mukanyomera mita ng'ayimba kasajja kange temukakuba magi naye Keretanyi gwomanyi talinayo statement yonyene yali akoze temukakuba magi nga yabyabufuzi ate gundi Zambale Zambale simulaba banga yayita press conference n'ayogera ebintu ebyatabula muko ku bantu awo oba yayita press oba yayogera Zambale nalabye ye bamuli bubi nange nga bagamba Zambale tanyega Zambale yekwese Zambale oli kuki Zambale tatukole ekyagundi nansobera tatukole ekyagundi ekyani
echa gundi ono Muslimu Haji Bashiri ainena kuzanga tukayagala Bashiri naye yerira sente ze mumuleke ngamba nanti naye gwe wagamba nga batikambulera zira bagamba nga banne ngambulera era sikyewakana era nekakati ne baddamu ne bateeka wakalumbaga batikambulera naye ze saagala muntu yenna anenya muntu nga wamugamba nti tikambulera natwabagamba nga bane tulonda abantu nga tusinzira ku kyetulonda ate ne mu budde buno waliwo abantu betalina kunenya nnyo kati nalabye musajja mumuli bubi mumwanguyidde meya gwe gyeyalaze obeera gwe sawe wadde ogenda bali mwezo mumuli bubi sawe wadde okimayo kye ani bali mwezo alina okusaba si mukatoliki ate wadde mu bakatoliki alina okusaba wadde mu babona nga munete si kirungi abakulembeze yakozesa eme n'agamba nze ndirwedde okwatagana neki ne bamuganga okwatagana nabo kuki bali abamugamba nemufuga naye akalungi ke yakoze mu kwekubya ekifaananyi Kayanja ne Balamu beekute bati mu ngalo naye ne baagala bamukwatemu yaganye ate n'abeera independent kalungi yaganye bakwata ng'ali nabo naye yageze nakola statement abala bamubuuza kuki naye kati ensi naye kati abaana baagala abakulembeze bakoleki kubanga omukulembeze ali ku ddala ya Lord Mayor togenda kusanga Kayanja oba Balamu alaona bali mu kibuga ba mu kibuga omulimu nga yagutandise bukyali ogwaki awo Sirukwago yabadde alina okubaawo saawa zino paka ng'onalayidde mulimu kigo yaddeko okugenda ku mikolo anti gwe mulimu gwe oyagala kumpakanya ndowooza tukome wano kubanga wadde ebintu byotandise mulimu yakutandise akola practice akola yaddala yegezaamu kati ebbaasa ya muneya gye tutte awo wabaawo ebbaasa ya transport wabeerawo ebbaasa wuliriza ekyabaddewo omusajja bali mwezo tosobola mugamba nti ajja kugenda mu kyaki asangeyo abantu abavunaanyizibwa aleme kubabuuzaako pozi ng'anaayitanga manju naye nga bali mwezo bino byonna bwe bimutuukako yagenda oba byereetedde ati buli wogamba nti nze sigenda kuba wantalo yasooka neyejjamu ekyalukwago nagamba nze sigenda kuba waki wantalo kitegeeza abateekawo entalo olina okukwatagana nabo kale ale bano abaana eno ogugulawundi abakulonda bo balabanga bali bootogamba nti gwe toli wantaloabagalatikabibajigiriza kitegeeza gwe tobiwakanye kati bwe buzibu agenda okufuna kyokka nga amaze obyogera n'alinnya katuuti okitegedde n'akiddamu kati eproblemu era bwe yabadde ayogera yagambye nze ngenda kuba olukuŋŋaana bayadde ku tiviti bite basiteeke oda bonna abagagga b'omu kibuga bonna awampita mbayite naye abagagga b'omu kibuga bayita be banyigiriza abantu ogenda teesaa nabo kuki be bayongeza ebizimbe bwebale nnyo linga gyakolera genda mu maaso naye olimu osukka kale bongeza ebizimbe ekyo kimu toyi zisolooza ku miwendo egya waggulu kyokka nga ekizimbe opangisiza olumu ne toyi ne bagikusolooza amasanyalaze amazzi bonna kati waliwo ne luli kye baŋŋamba kati sokove ne kasasiro edduuka lyokoleramu okutikkulirawo osasula ssente wookolera kyenkugamba era ne ku mawulire ekyaliko nga baagala kwekalakaasa bw'oba bakupangize n'edduuka n'oleeta emmotoka etikkule emaali yo giteeke mu dduuka eyo space gy'okozesezaawo ogisasula okutikkulirawo ng'osasula ani landiroodi wo ye yakupangisa dduuka si kutikkulirawo bintu nongenda kikulaga nga tumaze wano era baali bakaayana ate nga bagamba sente bazongeza landiroodi kyoyo 6,000 baali bagamba olunaku omwezi buli lw'otikkula olina osasula emmotoka okujja neyimiryawo etikkulewo emigugu gye egiteeke mu dduuka osasula olimba naawe owakana kusinga
Ali kakati banna kakati omusajja ngagwe tobala banzira bagamba kale okimanyi gwe tolina kansala naye omanyi ebintu ebyo okusinga bakansala bakansala ebandadde balwanirira ku muntu wa bulijjo omusuubuzi oyo ali wansi naye kansala tebayitamu nakufuna birowoozo byaki by'abantu obanga ekyo weekiri omanyi okunyigirizibwa okulyawo anti kakati kitegeeza bali mwezo bwobe n'olangirira n'ogamba nti nze ngenda kubayita bonna nkwatagane nabo mbayite yagenda omukolo bagenda kubeera munyonyo bagenda kubeera wa basiteke oda w'ekibuga bonna omulimu gwe ngaagutanza kati Abayite. lindako yalina okubeera ku mikolo kati ate yayagala okuyita abantu bagenda okubeera ku mikolo gyabwe bwatyo bwe yakyogedde eyo nenda bali mwezo agenda kukola bali mwezo yasooka neyeegobako ebintu naga nze sigenda kubeera waki wantalo ate bali balina okutwala mu ntalo kuba bajja kuba baagala ettaka kati gwe olwoba toli wantalo olina oddibawa dukira wagamba togenda ba waki omukulu bali mweza wantalo naye nze ndowooza bali mwezo bamuleke soke tumuweeyo akadde naye nga settlement ze yakola ogamba agenda okamuwa abali abaana balina obwangu tebasobola bali bakambwe tebasobola nga bannoono bakola obuziro wabalabye naye bali mwezo nze badde nsaba bamuweeyo ka time tewali agenda kamuwa ate ne bwe baba kale bali mwezo olaba akamyenkerettanyi just okusanyuka nga waliwo ate amutabukidde n'agamba gwogera kukola ebintu n'okugulu odduke ofune gy'okuleka oligenda okuddayo kuno n'okugulu mubadde balabi balungi nedda ŋŋaanye owakana akuleke wakana tatambuza eki ŋŋaanye sebo ŋŋaanye